ogulire essimu. Amanye nti mutabani wange muwala wange andeetedde essimu. Mubafeeko abakadde abo ke bawangaala ku nsi ke katono ebbanga lye basigazzaayo. Mbeegayiridde beerekereza nnyo ffe okubeerawo, n'olwekyo tubayambe tubawe bye beetaaga. Maama mugulire ka TV, maama mugulire ka fridge, maama mugulire ka sola, naawe weegulire bw'oba olina obusobozi. Kibanja Mpola amukkiriza alina ebyamasannyalaze byonna, obuuma obukuba obutunda, obusiika chipusi, obuuma obusala enviiri, ate bw'ogula ebintu ewa Kisitu ebisukka emitwalo 15 akuweerako kawunga. Essimu ya Kisitu eri 0705344999, 0705344999. Saba okutegeeza nti Nachokeya essangibwa ku Lubaga Road watandikira. Genda ku Nachokeya singa olina obulwadde obuludde nga bukutawaanya, bajja kuwa eddagala ofumba ogende onywe. Ne bw'oba obulwadde tebutegeerekeka mu ddwaliro tebabulaba, bagiyita infection, mubiri munafu, tolya, towulira bulungi, era bannyonnyole nga bw'owulira, bo bajja kufunira eddagala ogende ofumba onywe, enjawulo ojja kugiraba. Omuntu atafuluma bulungi, constipation, omwana omuto oba omuntu omukulu, abantu abalumwa ekiwanga, abantu abalumwa mu lubuto omwo, oyozeemuko. Onywe ku ddagala oyozeemuko lusumulukuke lulongoosebwe bulungi. Olina pressure, olina sukaali, olina asthma, olina aniya, bajja kujjanjaba bulungi. Akadomola ka HIV bakayina, ate n'obulwadde obwa kansa babujjanjaba. Abaami abawunya ebigere, abawunya mu kamwa, abatalina maanyi, mwenna bajja bajjanjaba. Kuba ku Nachokeya essimu eri 0752537777. 0752537777. Ate ab'e Masaka mukube ku 0752393839. Songa ne Plascon Paint yerangi gy'ogenda okusiigisa mu nnyumba wabweru oba ne munda. Ojja kusiiga ebibajje, ojja kusiiga emmotoka. Plascon Paint bagamba nti color your world. Ne MTN Uganda egamba Senchu Points ofuna eddakiika kasitoonyiga 165*3 hashi ogoberera amateeka n'obukwakkulizo. MTN egamba nti okufuna eddakiika ennyingi nyiga *165*3 hashi ogoberera amateeka n'obukwakkulizo. Bwe biba nga tukyabijjukira kuba ku ssimu yaabwe etali yakusasulira. Eri nooti 8 nooti 227777. MTN egamba nti everywhere you go. Star FM ye radio gy'owuliriza programu kooti y'amaka. Ne neebaza mikwano gyange mwenna abatuwa ku buyambi. Waliwo omuntu wateekako nti ntinda n'otuwa obuyambi wabuteeka ku mulongo Gavumenti NP Bombo tweyanzizza, Nabbanja Wini tweyanzizza, Masi Ekawanda, Nalubega Maria Golet tweyanzizza, Kwagala Roni tweyanzizza, Nabatanzi Sara, Nantongo wonna wooli, Doreen wonna wooli, Hasfa tweyanzizza, Babirye Makandwa tweyanzizza, Namulike Babra Ebulamu Kasangati, Namalwa Prosi, Nancha Joanita, Nakamate Jacqueline, Nakabugo Robina, Namara Grace, Mama Deko tweyanzizza ku Kyewamala, Mama Chiwewa Kigwogwa ne Rose Ematuga tweyanzizza nnyo. Tusaba Mukama Katonda akuddizeewo. Mwami Nsubga Alex webale tuyambako ewakaliga. Mukyala Nabukeera Regina tweyanzizza, Mukyala Nambuya Karo otudduukirira nnyo, Joani Jojo otudduukirira nnyo, Nambalirwa Florence tweyanzizza, Nambi tweyanzizza, Maiso tweyanzizza mukwano, Hadija Batamuliza Hadija otudduukirira nnyo mukwano, Mukama akuddizeewo. Nalubwa Amashami Mwebuddo ne Bitamazire Oscar mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omukama Katonda abaddizeewo. Star FM ye radio gy'owuliriza programu kooti y'amaka. Essimu zange zibeerako bw'oba onkubira essimu tuukira ku nsonga nga toyina bayiro n'olupapula. Essimu ya mulongo esooka eri 0752111113. Essimu ya mulongo ey'okubiri eri 0776101115. Bw'onkubira faayo nnyo oyite mu bufunze, beera mukakamu.
kubanze buli muntu yenna I respect buli muntu ankubira, n'olwekyo tonkubira ng'oyaka, siggo gikyajinga ate siggo wagigula. I respect everyone. Nze omuntu mba simanyi nankubidde oba muto oba mukulu oba mulalu oba talina kyali. Era buli omu muddamu si byotya nno nnyabo, si byotya nno ssebo, kuba buli muntu muwa ekitiibwa mu kitiibwa kye. Okiwulira ne bwe buba bwana obunkubira bubbebi bwange emyaka 16 nkana kankubidde eggulo ke ba rapinze. Enkagamba si byotya nno nnyabo, ne kangamba mulongo tompita nnyabo, nze nyina emyaka 16 bankutte eggulo. Kubanga munayisi muteraga munno bw'omuwa ekitiibwa toyina kyofiirwa. Owulira? Toyina kyofiirwa. Gwoba olityani maama bannange? Tweyongereyo. Ku lubuto luno mulongo nakendeeza emirimu nga bwe baali baŋŋambye mu ddwaliro, ne baŋŋamba ate ŋŋende nnyo mu ddwaliro mbe nga balulambula era nga balukebera. Natandika ogenda mu ddwaliro nga lwa myezi 3 era ne mpeebwa eddagala ne balukeberako mu sikaani ng'era lulungi. Aweebwanga ebbanga ne nzirayo era ne nzaala bulungi omwana wange nga wa buwala. Mwana wange nga nfaanana bulungi ddala. Yali mwana ng'alina kilo 3 n'obutundutundu 8 era ng'alabika bulungi. Nasiibulwa nkeera nga bamukebedde bulungi ng'omwana mulamu bulungi. Twadda ewaka ne batandika okujja okundabako. Mwana yamalawo ennaku nga 2 n'atandika okukaaba ennyo. Obudde bwalinga bwa musana ne tulowooza nti oba bbugumu era nali mubikkula. Mulirwana ye yaŋŋamba nti ono mwana muwere tomubikkula, ne bw'akaaba ebbugumu lino si ly'ebbugumu erikaabye omwana. Kumbe mulongo olumba omwana wange lumuyingidde. Mwana wange yakaabanga n'alaliira, n'omusaasira, n'omutunuulira, n'abanga asirise ng'otulo gwe tutwala. Olwo n'abanga alina ekimuwawamudde nga ne bw'aba akuli mu ngalo bw'ati n'akaaba. Nammwe yali yaŋŋamba nti omwana tomulekanga kwebaka mu ngalo, otulo atumalire mu ngalo, muteekengayo yeebake. Nze ng'omwana owange olumujja ku mubiri n'omuteeka wansi n'akaaba. Kyenava muzza mu ddwaliro ne bamukebera ne bagamba kye balaba nti simuyonsa bulungi naye talina buzibu. Ne bagamba muyonsa naye tayagala mabeere. Ne bandagirira amata ne baŋŋamba g'oba omuwa ayongereko, toyina kyakkola, mutandise ennywanto. Omwana nga muwa. Mulongo omwana nga tanywa mata, mwana nga tayagala bbeere. Kyavaamu naye n'atandika okubuguma mu kamwa. Ng'omuteekako ebbeere naawe n'owulira lyonna nga libuguma. Kati natya ne mpita mukulu wange ne mugamba maama omwana kasita naawe omulabyeko. Era bw'atyo mulongo omwana yakendeera nga takyeyongera kkula naye nga ye takonziba naye ng'ali awo bw'atyo. Twamalako omwezi ogusooka bwe gutyo nga gwa bugubi ne tukwata omwezi ogwokubiri. Naye awo nga mbuuza buli muntu yenna, buli omu kyandagirira nga kyenkola. Era ne nzirayokko mu kyalo era omwana ne bamufunira ku ddagala. Era jjajja wa taata ne mumuwa era n'agamba nga tujjanjaba abaana bonna abalala ono ng'agaanye. Era ne mukomyawo. Mulongo twamala ennaku ntono n'atandika okukola tti ng'era wa kiragala afaananira ddala ng'oli. Pozi ono yagattako okusesema nga buli lwateekayo ennywanto oba bw'omuteekayo ebbeere byonna ng'abisesema. Era mu ogwo omwezi ogwokubiri mwe yatandika okukenenera. Kati omusajja nga bamugamba nti genda olabe taata w'omuwala kubanga yasigalayo yekka mu kyalo oba yeewali obuzibu. Maama agamba nedda, nze nafumbirwa taata wammwe ewaabwe tewali kizibu kyonna. Ne bw'aba nga nayawukana naye gy'ali tayinza kwagaliza mwana we kuzaala baana nga bafa. Nga ŋŋamba maama nakyo katukigezeeko naye naawe tuwerekereko. Maama naye ng'asituka. Taata yasitula omwana n'agamba kati nga nze busungu bwaki
obuyinza okunjagazisa omwana ono omuto okubeera mu bulumi bw'ati. Mulabe bw'afaanana. Ate kiyava ayogera lulimi lwaffe naye ng'ategeeza ebigambo bino ti mukyala toyagala kkula ani anaafumba laba mujja we yandekawo wano omuddo sonyiweko omuddo gutambula ne gugenda mpaka ku kayungu ngati bw'onaalwala bw'otyo onajja ddi okwata enkumbi. Taata kiyava anziriza omwana atugamba agende agambe ku bantu abakulu nga tuli awo. Omwana yatabuka ne mugamba omusajja tudduke kalwaliro kubanga gye nakulira mmanyiyo nga tudduka kalwaliro. Musawo ng'agamba mwandimwongeddeyo naye asaanako amazzi. Omwana lwaki abadde talya? Ansooke mmuteekeko ku mazzi. Mulongo omwana yatufaako nga tuli awo. Musawo talina bulagajjavu bwe yakola. Tewali kulwawo nga ffenna weetuli ebitusobera naye ono yankuba wala ate yasinga kwoli eyasooka. Abaagenda ewaka n'omwana gwe tututte balabe ekimuluma twamukomyawo mu nsawo nga tumutadde mu bbuutu emabega. Twagigula ku dduuka $2.5 ne tuteekamu omwana era ewaka twayitawo buyisi nga tugenda butereevu mu kyalo ewaabwe. Twatuuka ssaawa 6 ogw'ekiro. Twali tumaze obbabikira era nga nabo beewuunya. Baatuula ne mu lukiiko balaba obuzibu bwe buva. Baŋŋamba bwe naddamu okufuna olubuto nabo mbawa omukisa tunywenga ku ddagala era ne mu ddwaliro siddayo tube nga tunywa eddagala kubanga balabye nti abaana bazaalibwa balamu naye ekibatta kibanywera ku nsi. 87.5 Star FM. Oli ku Star FM 87.5 96.9 emunyenye y'eggwanga. Program kooti YAMAKA omulongo 2 Sarah gemanya gange. Nebaza abantu mwena abazze ne mutugulako ku mulongo Garments mwebale nnyo mwebalire ddala. Manye embeera mbi. Nebw'ojja n'otugulako akasaati k'omwana n'otugulako essaati n'otugulako t-shirt n'otugulako empale n'otugulako kaki oba otuwagidde mukwano. Manye embeera mbi naye bw'olowoozanga kugula essuuti jangu otuguleko. Bw'olowoozanga okugula kawunda jangu otuguleko. Bw'oyitangako mu kibuga mukadde wange ojjanga ne bw'otugulangako vesiti zokka ne bw'otugulangako botaayi kyonna ky'osobodde okutugulako tujja kusiima kubanga naffe embeera tugiraba. Tusangibwa awo ku level number 4 ku Sasa Plaza eri opposite Nabukeera. Bw'oyingira bw'oti ogenda ogoberera obugere paka ku level number 4 kuli flyover eyo ye mulongo Garments. Naawe alina ky'oba osobodde oyitangawo n'okitulekera. Essimu yaffe eri 0788 934546 0788 Nebaza nnyo abaana bonna abakolera emitala w'amayanja abakomawo ne mututerawo ku buyambi ate ne mutugulako n'aba odalinga ne mutusasula ku mobile money ate bazadde bammwe ne bajja ne banona ebintu ebyo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Waliwo omwana yanguzeeko essaati 6 najja taata najja n'azinona. Weebale nnyo weebalire ddala. Maama omulongo nafuna olubuto olw'omwana wange owookusatu. Ku lubuto luno ebigambo byali binjeeya ekyo kirabirawo. Ewaka eyo gye twava nga nayo waliyo ebyayo ebyogerwa. Eno gye tubeera ku mirimo nga nabo bagamba nti ndabika omukazi gwe nagoba nga ndi lubuto olusooka alabika yaviiriddeko obuzibu. Ndowooza mulabye kye nabasomesa nti oyo muntu asobola okufa naye n'afa abantu 10 nga bonna be bamusse. Oba ani yaŋŋamba nti mulongo tutangaazeemu. Ne mugamba nti mwenna musuubira abantu naye nga bonna be musuubira mulowooza be batuufu naye nga si be batuufu. Abamu zibeera nfuuyirizi, abalala baba nabo balina bye baakola naye nga si be bakutudde. Naye gwe yafiirwako ng'oyagala nkubuulire oba ng'oyagala okukakasa ani yakutulira ddala omuntu wo
onkubira ne tulaba. Akuba olumu biina kyebitraumatize nga bitawaanya omutwe naye ate olumu bisaana okumanya ne mwewala obutaddamu kufuna buzibu obwo. Ng'olubuto luwezezza emyezi 6 mulongo, olubuto lwannumanga nga lunnuma ne lunnuma nga lulinga oluyina ekintu mu lubuto ekyagala okufuluma. Nakoggera ku lubuto luno, nze natuuka okgenda mu ddwaliro mbagambe mu kifo ky'okufa n'olubuto luno baluggyemu. Naye omusajja yaŋŋumyanga n'aŋŋamba tofaayo, nja kubeerawo era nalekeraawo okukola emirimu n'engireka gife nsobole okukwata ku mwana. Twawaliriza ebbanga ne liwera ery'emyezi 9 era mulongo y'ono omwana amuzaala afudde, ye teyakaabako. Be baana 3 be naakateeka mu ttaka. Nasalawo okuzaala nkuteeka ebbali. Nali neetamiddwa ensi nga n'okukola sikyayagala. Neekubye empiso ya myezi 3. Bwe yaggwaako nga mikwano gyange baŋŋambye nja kusobola okuzaala, nga te nange ebbanja ly'omwana ndiyina. Nensaba n'omusajja twawukane nga mpuliranga n'aswala okudda ewaabwe nti era tugenze kuziika. Ne ndyoka nfuna olubuto mulongo kwe ntegeeredde byonna. Luno lwantandika lwa myezi 3. Maama yampita n'abaako omukyala gy'antwala eyo. Omukyala nga luwezezza emyezi 4 n'andagirira kojjaawe. Kojjaawe nga luwezezza emyezi 6 n'aŋŋamba tukusange mu musomo. Mulongo, nkwebaza. Bantegeeza nti nja kuzaala omwana naye nga siyinza kukkiriza. Wabula mulongo, lwe saagenda omusajja lwe yannonera eddagala, lwe lunaku lwe baamugamba ebintu bye yasirikira nga tabikakasa. Nze ebintu bagenda okubiŋŋamba nga nnaatera na kuzaala. Kubanga bwe twali tugenda mu ddwaliro yaŋŋamba nti bannange nyina ekintu kye sikkiriza naye kasita ogenda kuzaala omwana. Bw'onaamuzaala nga mulamu lwe tujja okutegeera, naye saagala na kukiyisa mu kamwa. Mulongo nze saakitegeera nako nti omusajja baakimugamba. Nze baŋŋamba nga bugambi nninde mmale okuzaala omwana. Buli omu yaŋŋamba omwana ajja kuba mulamu naye nja kutegeera era nja kwewuunya abadde atta abaana. Mulongo omwana namuzaala 6 ne dakiika 14. Mulongo essimu baagikuba 7 nga sinnaba na kwewunzikamu tulo ntunuulidde omwana era nga naye siyina ssuubi nti omwana anaabaawo. Nga baŋŋamba nti Nazaala wange atumizza bba wange amwetaaga mangu. Era omusajja mu kuŋŋamba n'agamba nti munnange ndowooza kye baatugamba kyali kituufu, sigenda bikugamba kuba naawe ojja biwulira kubanga ne mu kyalo bampise. Awo mulongo maama kwe kunkubira n'aŋŋamba omwana simuzza waka, muteeke mu nnyumba Nazaala wange gy'atayingirangamu. Era kyenava ŋŋenda ewa maama n'eddagala baalindeetera awo era maama kwe kutumya muganda wange eyanyiga omwana ku kyogero. Munnange mulongo nga bwe kirowooza nga bwe kyali era ng'omusajja bwe baakimugamba n'akisirikira nga bwe kiri. Mulongo Nazaala wange yandaga essanyu olunaku lwe bantwala nga ndi lubuto. Nazaala wange nga yabadde anzitira abaana ng'agamba nti mutabani we tayinza kuzaala mu MUSOGA. Singa waakiri yankyawa n'akindaga ne mmanya nti Nazaala wange tanjagala ne ntambula ne ŋŋenda. Singa oba waakiri navanga mu mbuto ne seetikkanga lubuto myezi 9 na kusulanga nga ntunula n'omwana nga sigenda kukwasaamu. Naddukirayo ku mwana owookusatu era n'aŋŋamba nti eddagala ndinywenga mu kyalo nga simanyi nti mulabe wange yennyini yannyengera ekibya.
Maama oyo natwalanga emirambo gy'abaana bange n'akaaba ne yeeziribanga n'agamba nti alabye okufiirwa abaana abalungi nga maama waabwe, nga simanyi nti maama yatta abaana bange. Mulongo, nyina obukyayi eri Nazaala wange, nyina obusungu eri Nazaala wange. Bagamba musonyiwe kuba ye maama azaala omusajja naye abaana abasatu tebaziikika, abakulu boyonseza, bojjanjabye, n'endekayo n'emirimo. Kati kyandikomye ddi? Lwaki teyanjatulira? Mukutta abaana lwaki teyatwawukanya na musajja n'ansindiikiriza ne ŋŋenda? Nze naalitegedde ddi nti nvunaanibwa kuba musoga tekittisa abaana? Mulongo, nyina obusungu. Maama oba omusajja nkyawe naye sigenda kusonyiwa maama we ku mutima. Embeera gy'ayitamu nze siridda buwe. Banazaala bange bonna abato bonna bankyaye. Balamu bange bagamba nti ebyo bibaawo. Abaana abato tebayinza kusinga muntu mukulu. Namaka omulamba embeera gy'ayitamu bw'abantu bajja ewaabwe ne babasekerera. Bali baali baana bato naye omuntu omukulu maama waabwe omulamba asonyiyibwe. Abantu bonna obukyayi babutwala mu ngeri ndala. Omuntu omukulu Namaka omulamba ye abaana bange yali atta baaki abatalina musango. Bo balamu bange balabanga ekyangumbu kubanga baali baana bato. Naye maama nze mbadde nsula ntunula, mbadde nzaalira ttaka. Nobabuuza kyandikomye ddi? Omusajja asirise busirisi kati basembyeyo ne bamugamba mbwa nkyawe twawukane. Mmaliridde njawukane ŋŋende n'ono gwe nzadde omu, abalala ndibazaala ewalala. Siri ku mukazi obutwa. Nze ndiguma ntya nti bw'alimala n'addamu n'awona n'atereera alinjagala? Ndiba ndifuuse wa ggwanga lye? Lwaki teyatuuza mutabani we n'amugamba nti oyo omukazi mute? Waakiri omusajja n'ankyawa okusinga okunzitira ng'abaana. Maama mulongo, mpa bulaamu, mumpe ku magezi. 87.5 Star FM. Oli ku Star FM 87.5 9 emunyenye y'eggwanga. Program Kooti Yamaka omulongo 2 Sarah gemanya gange. Onnakyanzi Scovia agambye nedda maama mulongo oyo Nazaala tasaana kusonyiyibwa. Omuntu atta muntu munne aba mutujju, eyo nayo nsonga. Ono agambye mulongo wadde omusajja akukyawe naye ekyenda kyo tekiziikika, tekuli linnya. Ono agambye nti mpulidde obulumi abaana ne babanga abange. Maama tebamusonyiwa, yasukka we yandikomye nje Shadia. Ono agambye maama mulongo omukazi oyo asaana na kussa mayinja. Mukazi kyoyo atalina mutima gwa buzadde n'ogumu. Mwe bamulamu mukakanya akajanja. Nze Maureen. Ono agambye nti nze sirabanga ku muntu musiru. Avumyemu katono, mukisa ovumyemu. N'agamba nti oyo maama asaana abaana ne bamukaabirira ne bamubuza emirembe nga bwe yabalesa ensi naye ensi agiveeko. Waliwo omuntu essimu yasembyeyo 67 naawe oyombye nnyo naye ng'ogambye nti maama tebamusonyiwa. Ono agambye nti nze sirina kisa eri mukazi oyo, nze Sarah. Ono agambye nti obulamu nga ffenna bwe tubwagala singa tewali muntu ayigganya munne, naye abakazi muyina emitima emibi, mweddeko nnyo. Nze Buwembo. Ono agambye nti simanyi lwaki abantu tulowooleza nnyo mu bintu ebitatuzimba, kati eyo nsonga ng'ogiwaayo olaba ekutwala mu maaso. Tosonyiwa oba balo tayagala mwawukane, genda n'oyo omulamu kasita omutemu omutegedde. Tunayongerezaako awo message endala inshallah olunaku olw'enkya, zonna nja kuzisoma era nja kuzimalayo. Mbaagaliza birungi byerere bantu bange. Aba oyiro ne sabbuuni ow'emitwalo 3 bizze wakaliga weebiri, abasasudde ssente n'aba bookings mujje mu binone. Mubeere bulungi, mweraba. 87.5 Star FM.